Omulungi okumide kwanda Rose Media ejinkwaniza nakolala nkwebaza emirimu gyonna gyotusaka engalo mukwana subscribe nze tweyanza tata nababa mu subscribe nga teekako notification bell teka videos zino beere ng'oziraba mu budde olwala nkuleetedde eggulire lya Alien Skin banange Alien Skin yazzeemu n'abikola yalemeseza Pallaso okugenda e London kuba yavaayo n'agamba nti ye bw'aba yagenda ye Alien Skin asigala naye yagenza okuwulira nga ate Pallaso naye mbu visa ye yafulumye kyamunyiiziza era okkakkana nga bamuwooyawooyeze okusobola okugenda era mbu Pallaso ye yasigadde naye kino kyanyuziza nnyo Peng yavuddeyo n'agamba nti bw'aba yeekyanze nga tayagala kugenda ng'ate olwedde yasasula olw'okuba tayagala munne agende bajja mmukola ekintu alifa akiwulira ate ye Calvin Kayanja avuddeyo n'amugamba nti Alien Skin bw'aba atuuse e London alemereko adduke agende asobole okukolerera obukadde bwe kankutere vidiyo zino mukwano obe ng'oziraba mukama omulungi akunkuumire bye badde ndi wakusimbula ndowooza leero ssaawa nga 5 kitegeera akakiiko kange ne katuulaako omukulu otomwenyini n'agamba boy London kawaani olw'ensonga nakavidiyo kenavaayo nenkola neŋŋamba omukulu bw'aba agenda zekola ki osigala kalike wagamba nti Pallaso bw'aba agenda nkola ki osigala gwe oba ogenda yakole ki yasigale promoter n'agamba bamugyeko wate visa y'omusajja efulumye ekola kyokitegeera kati ofa nenzikira nti endongo yange si yankayana oba yakakasa oyina kubako okubalaga sikuba wakukakasa enkyalina time yange London ekyaliwo n'ennyonyi zikyakola ki zikyatamu. Is a very tolerant person era agambye nti wembanga bino tubijjeewo kaŋŋende so njagala kimwebaliza ekyo. Disappointment eri ba diaspora promoters mulaniko okuwa abayimbi b'e Uganda respect okitegeera. Let us try to respect Ugandan artists. Osegera toyinza kuddira muyimbi agenda kuleetera abantu ogera kuyingiza thousands and thousands of pounds mu show yo omutuuze mu economy class n'abantu abalala tukupe ku nsi endala ezitusingako Nigeria, America, London tubeere abantu abarespecting abayimbi li totally disappointed ne Jobs Link n'abalala bali mu eno show tusa kuddira muyimbi wa ggwanga muyimbi aladde eggwanga ku bunkenke n'omutuuza mu economy class twagaze pulani okutegenjaga n'amayirungi mu kasuti k'ensiyo tukusankisyoninge tukuteeke wali tukutwale ku polisi zene nga tukuyimbira baketejepanga tugenda kusibako sanctions bwogana okuyima nga twakusasula mu Pallaso ku stage tugenda kukola ekintu ogenda kiwulira timu Pallaso nze wiza ngambe Pallaso ali ku nnyonyi Pallaso ali ku nnyonyi visa nani agenda omuganda tugenda kukolako kyebagita damage video kesigalezo ngirega ndabagamba komara okulandinga olabo bekkuba erikuzayo Kampala olimanyi ne Pallaso ajje tebona ogana okuyima gwakusasudde we are rescue from there omanyi gakuweebwa muno kati njagala kukubakama sula passport yo duka kuba kututte weyiiye okyusa obulamu bwo kewafunye omukisa n'oyingira yuke nga totaddeemu yitira awo onoonye gye balonda obucupa weegatte kubakoola emboga weegatte kubalonda amagi okyusa obulamu bwo eno music industry ya Uganda nga bweyimiridde olwaleero olaba bane bajja eni eluzamba baagirekawo ne bayingira Europe bakeko basizamani Judisi babirye Juli Muteesasira gwasinga bakerekere my brother yitamu singa onaafiirwa omukisa guno okwegatta ku balonda obucupa weenenyanga wekanga olemereddwa okukolerera obuvubuka abo bana Uganda tebakulimbalimba olaba Ronald Mayinja yakuba ebisaawe bakugamba nti amaka ge yagaddukamu n'ayingira Europe gwani kino kyandibadde kikumala bumazi nti omukisa gw'ofunye oyina kuyitamu onoonye we bazuyoola omuzira otandika okukolerera obulamu bwo nga kuwa